Okaribu. Mama Naj. How are you? I'm okay. Here are your bananas. Are they good? Very, very good. But Okaribu, you are always buying bananas. Have you updated yourself? Like you updated your stomach? Myself. Hey. Mama Naj. Look at this. My balance. Your balance. Mama Naj to give you the balance. That is a criminal. You can register as a voter or check. Rukia, did you hear? What? Vote update is happening. If you don't register, who will vote for your honorable? Rastad. Zara, did you send that report? I forwarded your email this morning. Peter, can you imagine? I just verified my voter's details online. I just verified my voter's details online, and it's as easy as sending a WhatsApp message. Really? Online? Yes. Show me. Uganda, your vote is your voice, and every voice matters. From 20th January to 10th February 2025, you can register as a voter or check to update your voter details. Visit our update center within your parish. Call 0800-200-071 or visit www.ec.or.ug today. This message is brought to you by the Electoral Commission of Uganda. BFDO twegasse n'obowa okujja obuli bw'enguzi mu basaabaze. Twagala ekintu ekimu omusaabaze bw'aba avudde ow'ewaka ajja direct ku baasi bamusala risiti ayingire. Obuzibu bagenda bafunamu omusaabaze ajja nga balansinze ekibalo kye football batwalira emitwalo 4 bamuggyako emitwalo 7 ogenda okutuuka ku baasi risiti y'emitwalo 4 ate bamuggyeko 7 afuna obuzibu bw'amaanyi nnyo ate nga afuna challenge y'amaanyi nnyo nga ye. Kyakubiri ffe tayimu eno nga bwe tuyimiridde twagala kuggyako obuli bw'enguzi. Leero tufunye abo ababadde babuzaabuza abasaabazi ensonda n'ensonda ezitali zimu ne babaawo obutakaanya n'ababaasi n'abasaabaze. Kati buno obudde bwe tuyimiridde twegasse BFDO n'obowa ekitongole ky'ababaasi twagala kuggyako obuli bw'enguzi. Twagala bw'oba ovudde ewaka owuwo ng'ovudde Kamwokya ng'otuukidde mu takisi fuba nnyo ng'otuuke mu takisi mu bus park ofune risiiti ku meeza oyingire mu baasi. Kyakubiri bw'oba ogenda Nairobi fuba nnyo okimanyi ngo Nairobi batwalira emitwalo 10 gye bawandiise kipande. Kyakusatu bw'oba ogenda Koima, Kiboga, Kabale, Kisoro, genda mu terminal eyo nini Kwarwa Park, terminal ya Baby Port. Bakusalira oyingire mu baasi. Kyakubiri yatabawo omuntu yenna n'akubuzaabuza mu makubo gy'ova ewaka ng'otuuse ku baasi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kubanga balina ofiisi zaabwe ez'enjawulo tebalina okubeera nga batwala abantu. So bwebaba nga bakoze operation nga basazeho okukwata abantu abo kituufu omulimu gugende mu maaso kikulu kubanga ebintu bye bakola bikyamu. Balina okufuna ofiisi zaabwe gye bateeka abantu abakima abantu. Emirimu giba gikola ki gifa. So era nze ndi wamu n'ekikwekweto kiriwo ekyokutereeza ekibuga era ne bazanyo President Museveni okubeera nga asazeewo okudutira abantu kubeera nga batereeza ekibuga. KCC erina okutereeza ekibuga nga bwe kirina okubeera. Kale tugende. Obowa enforcement kati abasaabaze saba musabi wabuli buloka nkuleeta nkuleetemu paaka direct sekutwala ku ofiisi ya wabweru ogenda osale wali oba ogenda gulu ogende ate osale wali mutwalo 8 mutwalo 7 ate wansi batwala ku terminal ennyini batwala mutwalo 4 gulu okkirizibwa asaabaze wandira bulungi genda mu paaka direct booking bus booking office direct ya bus. Kale omuntu bw'aba agenda Jinja mu kifo ky'emitwalo ebiri bamuggyako emitwalo 4 bakwata abantu buli wamu ne babasangayo tubaalema okubeera mu baasi zaabwe. N'olwekyo abantu beekubira enduulu nyingi nnyo olw'okugula wandi wagendera emitwalo 3 babajjako emitwalo 5 wandi wagendera emitwalo 2 babajjako 4. Olwekyo tuli basanyufu era
tweyanzizza okulaba ekitongole kyanukudde tugenda kugamba buli lunaku. Tuli basanyufu nnyo era ekitongole kigende mu maaso abantu balina okugula abantu kati mu mutaksawo ndebulyayo abagaba lisiiti zibakosa era lisiiti tuzikutte nazo tuzirina era tuzikuina ebifaananyi nebekikutte tuba tutte mu kooti basobole okusinkana omulamuzi kubanga bakola ebijulirwa amateeka n'obuyumba bwonna tukusaddeko siiti wakyali kantu kakule abadde bakubira lisiiti tumala okugalawo batuteekako ne siiti. Ddamu amanya Kalidi Facebook. Kale abasajja bano abakwatiddwa amanya gange nze Mayanja Rebecca era ndi vice chairman wa BFDO Broker for Development Organization. Ekibiina kino kyavaayo n'omulambo gugamba nti ffenna abakola omulimu guno gw'ababulooka tetuli bakyamu wabula ne tugamba ffe nga ffe katukulembere tuve tugambe ensi ekyokukola tugamba buli bulooka ali eyo ekituufu kwe kukwata omusaabaze mutwale mu bus park si kumutwala mu ofiisi ez'emabbali ne bamubbirayo n'avaayo ng'akaaba ate nejagenda n'atatulekayo ddala. Kakati twakwataganye ne bakama baffe ba Obowa nga be baboosi baffe be bannannyini baasi ne bali mu kutuyambako okukola mulimu guno. Ffe nga ffe tusobola gwekolera wadde bo balina ssente naye ate era naffe tulina commitment y'okulaba nti tutereeza omulimu gwaffe. Amanya gange bangitatumushabire faasi abasaabaze babadde basanga nnyo obuzibuamaanyi nnyo. Omusaabaze ava waka n'atuuka mu paaka olwo n'amugyako ez'okwetuka olwo n'amugyako zino ogenda okukakana nga ssente ze bamugyeko ali mu mitwalo nga 7 naye nga oli amugyako emitwalo 7 ate ku baasi n'atwalayo emitwalo 3. Kati twegambe byonna twagala tubimalewo. Twakwatagana ne bakama baffe bano ba Obowa Uganda Buses Owners Association era ababosi baffe twakwataganye nabo tulaba nti tutereeza omulimu guno ogwa transport. Abasitoma nabo baddemu bafuneko essanyu ne babosi bafuneko essanyu baleme kutuvumirira ffenna babulooka nti tuli baki tuli babbi kikola twasaze otuggyemu ki ababi abatwolesa ekifaananyi ekibi.